Sidi. Internet yo. Yes. Wewe ko kumwana. Era aje na sababu kuvana na ndini. Tawulira ko kigambo kyonna. Ekiri negative. Ate nga mbadde sipulani nga bakumusisa. Oba waliya. Bwe nagenda Bungereza. Bwe nagenda Bungereza. Ali ni Samuel Fasa. Nenda be Sweden. Nengula ticket. Nengende Bungereza. Nenda ba show Samuel Fasa. Nenga ate nandi bate nambe okumwefasa kubanga ku internet nze nizo kuba mulwani nambe. Buli utalo mbubeera musagala kumanya kifayo. Musagala kumanya kirala. Nabina ebiriwo. Sama za kubuliriza biki. Era ababadde okukubira essimu ngo nabattibwa. Natandikiddewo. Bazize abadde okumbulifinga. Era nga nina kyemmanyiko. Kati bwenzize wano nenjogera n'omusajja oyo nfunye ekirala. Ekyongedde kulaba ebyo mbadde nnina eki. Oba kitegedde muganda wange. Kakitegeeza. Kati sawa zino ali emisimu kwano. Ateekeddwa kuba ku Eddy. Njaze ku kyoli. Eddy, njaze ku kyoli. Eddy tubadde n'abayimbi bano basika nga ne bafuna amaanyi. N'ogende we n'alemera mu nnyumba. Okimanyi bulungi? Abazadde bazuuse. Eddy tubadde n'abayimbi wano. N'akusanga mu kkubo ng'atambula ng'ali mu mutwe n'ayambusa eddamuwamu. Ekyo okimanyi bulungi. Ekibadde ky'enjawulo ky'omwana omuze ali tamusingako ng'agenda kalenda ng'alina n'eggaali balinga bakuyasa. Munnange nayimayo ekinyonyi. Nakubuuza. Era nze kame newaliko nze simuyinako buzibu. Kibula nti nze entalo mbadde nga nengera bulengezi bulingi. Nga nnoonya wengwa sikola ki? Okubanza simuyinako butawaala. Kwanza tusiigananga nalimusaba enamba y'essimu nasanga asimbula piki isibo kyali. Akati ekifaananyi omusajja abadde amukubanga bulijjo nazze n'amwaniriza ekitebe kyabadde atuddeko si kyafanga ono si ye yakitulaba waliwo abayimbi bwe gasobola okusindikirako amanyo nga wali omukuba n'omukuba wanjawulo ng'omutuuseeko gwe bakubye ebyo bye bamwogerako. Era nawe yalibadde nga yasoma yalibadde nga yasoma era kino kyeyandibadde era kyeyandibadde temumwongezaako kirala nomwongerako ebitabo kati ateyagalako wano yagadde yasoma natufuukirizaatumekodolina nga teyasoma twagala yeyongereyo muleka abeera taddayo akubendongo taddayo andi kati ali nomula waali awo mukama nga amuwadde obulamu akyasobola okubendonga emyaka gyamiga emyaka giri kusaidiye emyaka giri kusaidiye kakibanga gandi ze bansimbyewo naye tandika okuyimba nze oba ate ali ye nasobola okuleka endongo n'addamu n'afuuka omagezi gaali tetujja kumukkiriza ate ekyo era olunaku lwali ngenda okumuddamu luyagamba agenda kumula ali ngenda kumwanula naye nga akamuleke sasa tulya ku ndongo mwana kumpa sente ate Eddy afuga bubi kwatagana ku family eyo video gyewasoose okukola mu bulamu ali yayogesa keizi n'awulira yateekeddwa okutaakazinda musajja we yagenda tamanyi pulezidenti wa Uganda nejjo keizi yakulevu naliko bweti nga yakweramuka keizi mama bakuwa bizinesi ey'omutwe n'ey'emikolo gwe bakuwa yamimwa nasigala era ng'akyayogera nenga keizi mulalu kalaga kusaba nomusiramuzi nemugava ku live gwe giveeko oyo kya nanga agutazika omuwote nemugamba kali bisaba kwokyesi kale ne baselekita bwe ne bamulekako namufuna nti ye wama ngora mukomerera musima ne mugamba keizi ofaaki anti mu industry wano kile kintu kimu owuliranga Ssemakula ng'akoze statement ogiwuliriza ng'enjera ogiwa ekitiibwa yagamba omwana oyo mugezi ate bwogamba oti woowuli engeri eddamu ebigambo ate bwogamba oti naye nali sinaakumulaba naye bwe nakawulira anti mbadde nga mufeesinga n'enjogera naye anti mugezi
kati namumitinga nenjogana naye nemati gwenjogana naye gwendiringa naye sigeto yuti nga weyeyita wabula ye mugezi wona batuzanyira ku buwungu ziri ekitegeya n'ekita ate omuntu ako anti nze mulimu ebintu bye neewuunya omuntu akugambye najja kubalumya mitwe ayago n'osigala nge nolwera kigamba Eddy nemugamba yabagamba abamawulire munoonya ki ewuwe yakiwalula kiremeddeawo olina bagamba ndi musumbuyi notagira nti ego ndi musumbuyi kira wogende wesubira okusumbuwa tonyiiga nze ojja mu nnyumba yange nga mpulira akadongo muto w'amateeka wuliriza oyo omala ogende oba tomwagala ninde ewuwe neera ne bonyiga tusigala tukusumbuwa kati ali neonyiiga oba oliawo osukula olinga ateera omulayi aliko nze nyina abantu benda wano mu media nga bamukubanga nesawe oyo w'amaanyi oyo yaliko oba enaku bbiri ate nomunande Eddy ebiseera ebisinga wawula yitabuza alien wawula yitabuza alien abantu abasinga babwekwako yika walaba yitabu ya galaxy eya galaxy kuba agamba dana ngeri gyoli omukazi sitagala nnyo okukusakangula nagamba njuki yogera kimunyini yeyokesa oli agambye oli mukazi kankuleke ebintu ogwamu bigwe sijja kutegebuza twate kumbuuza negamba dana alikoki nga abagole ne bajja biki bikyawo batandika okubakuba ennyimba naye lwatedde mu pate ya alien skin abantu bonna abaali bali emmere ne basituka ne bajja mu kidaala nga balinga abagamba onaze kati gwera ninga bakubye oluyimba lolokka omanyi abantu abayina ne bajja ne balaba omanyi abantu abayina emitwe eminene ngolinga ogamba nti oluyimba yabakuba ne bajjamu olugoye ne bamuwanika omanyi abantu abalina emitwe eminene ng'abantu abo ababeera mu bazimbe tononya video yerambe walaga ompita nyo yesudde ndagaana ebeera saa kumana mutwe munene amutandalize mu wetu ndi Mezaya by the way yali mugagga wange bali bubigola banyirira omuntu atewaabwe nga neneda nogamba Eddy endongo yagikuba nemutuulira naye nemutuulamu n'agamba ewammwe waawo Eddy yali akubalaga ng'alabye ku vidiyo ze abantu bonna abakola analysis ku ndongo baba bagimanyi mwe mumpe ebirabo mwabeereko musindike ebirabo anti buli wamu mukolo gw'ekisiramu zirabeeranga nali omu Eddy wasita obufunye ogenze bweru zisoma namu zisoma namu yakola rosi nawe naye video baina bakola video nenga yekwata kimulese wano kimuyamba agenda kufurahi ate endongo mujogedde kati ayimbe bagenda gifuukuza lindako bagenda gifuukuza abaana endongo enagase kakubula ng'onoofuuka sita enda kubeera mu myaka gy'abaana naye ebintu oyogedde oba obuusa balito ina linnya kalangaalo efeemu sikulirangako mukyalo nakolera ku Eddy erinnya olifunye bweru nakolera ku ddembe febe nakola ku keayi naye okimanyi nti oli mukono okimanyi nti oli wa Namboozi emyaka sigambye myaka nedda nti oli wa Namboozi nazalibwa kinaa ngenda kuzaana mugumu ate nze third born sinze first born sawa ziweze 2 saa ze ez'okulimba
Sawazo zezo. Asazo era bili zezo. Today wali mulimbiro batandika. Wali wa Faruku walimbira. Nakutega wayunga tuona wali nakutega kujja. Tukulete ku Friday. Yimba ize ali yangu. Jangu ogereko. Babitex bazze baagala okutulugunya nga bamanyi kuti gyovudde weeyambye wekka. So ne bagamba bali mabegawo. Era onotegeka enkwatyo bajja kuba wamu naawe n'emmeeza abajja. Kati esimu emyansiza. Ona abamanyi temyansiza n'engedda ku myasa. Naye olyotango omusinga ninga tujja omukulu. Nze mpulidde bulungi nnyo kubanga ntegedde endowooza ye ndabye musajja mutulamu. Maye abantu amaaba balowooza nti buli muntu oba abasibye enviiri baki balowooza nti mujaayi. Ne bw'oyogera n'omusajja omulajja obalaba ku sayidi eno ku kino ekyagundi badde ku sayidi era nze badde simanyi nti ebintu biri. Anti nze badde musabye omukulu ne mugaa ku Friday ajje ku Friday. Ne bw'aba asobola naye gyakutu kufuddeeko ebibuuzo kibanda obiwulire. ate ebibuuzo Gyakutu amapeesa ogawulire. ajja ayogera ensonga mukireete wano ate lwaki yabasiyajje bayinza tujja tukole kati oli wano ekira mutawaana omukulu atukkiriza abalayi b'Emboozi Kati waliwo ebibadde biyitiŋŋana musajja agenda kujja twogere naye tugera tuula wano abuulire mwenna abali mu diaspora abali mu America abaliwa mutegeere nti abannayuganda munywanyi lwabadde lwakumyezi olana omukulu anyiza akutya mu kisenge kyabadde mulagawo genda kati ate nno waliyo oli namba emu amufiiramu munange omuntu asobola okwagala omuntu era ze waliyo namba emu talaba tasiigananga ku naye amufiirako namba emu ye Eva agamba ali amufiirako atunda nkato naye tukola naye kati akugambye alieni nodati yennyini yabadde agala babuzaako atambula agende kitegeeza yingiungata gwaswala okumbugera keya akati anti nze Eddy nkugamba Eddy nkugamba alien yali ava kalenda losala sasala nenga akantu ke yawoshindi baka lya wansi nayimirira nakusala kusokomya yakolo na cheo nyambani ojukira ko yambuka ngani ono ngani ono muniga story kandi bapande time siri kya makuru kingenda kumugamba nalimva ganzi twambadde ndi awo ngandi confused edito nakunjo kyo so tunakunjo kya atano kati mwawambye kireva jje mwine kye mutambuzamu abanyigirizibwa bali mu politics temubireeta mu muziki ate baanamu abeeni yupi mwe babloga abanyiiza abavuma omwana oyo ze kansooke mbabuuzi amaanyi ge mutaddeku ali mwesige muteeka ku Museveni kafango ni mukawulidde ekitayinza okubanyingira kafango niiniyo kapenge kabagamba mwagamba tekagalizamu abe ali ebisikini yes injagala mukozesa amaanyi ge mulowooza nti mwakola ali ebisikini you make it vibes dives sibanyi vibes dives muganda wa Bobi Wine azisomene brothers abagala okubeera abakabi including his sister yo mukazi wa Maddox mukozesa amaanyi ago you make those two Mickey Wine himself yakona mu music industry. I want you to make that boy mugamba mwe mukola. The man has so many brothers abayino abagala osituka nimukozesa amaanyi ago gengini gembadde mugamba mwatekayo ali miskini mukateke ku Mickey Wine yaya muketulabe bulabi. This makes alien skin is statement clear is self-made.
Bawo ogamba nti go amukola kola vibes dives siba vibes dives mbatenti mulina amaanyi bana mmwe mukola okwesiba ku bantu okwo mugenda kwocha nnyo. The man said alien is part of us. Today alien yagambye sibamanyi. Alien yagambye omusajja yali agenda kusimanyi omusajja yali atutte simanyi ku NUP simanyi mbono yani ono simanyi Abitex neŋŋaana yo neŋŋamba nti nti show enegiro bajjaga amaanyi ga Bobi Wine. Owulidde alien wagambye alien yagambye nti bali bantwala mbu simanyi mbu tugende eri ku show yange mugende ku NUP muzinga n'omukulu neŋŋamba nedda olabye nange nno ndi top statement manyi kyetegeeze mubuukira mwe mwokesa abakulu bammwe biga ku Lubongoya ntulabe kwoli muganda wa nze neewuunya waki Bobi yange yali yafa ku omuvubuka oyo Bobi yange yali yafuna dda sigino omukulu yamugamba va ku Kimenge kale Kimenge ategedde sente zigenda kwesala okimanyi nti Abitex yavumisa people power wa NUP okimanyi nti Abitex yaleetedde NUP giredo n'emitawaana. Abitex yafolinga out n'omwana oyo. Abitex yaguze ba propaganda bakyuse mindset y'abantu bakubise Bobi Wine aguze Bobi Wine alien njiddamu statement eno mugitwale ng'erikiriya. Abitex we bamaze okufolinga out nga takyali ya part of Nkwacho festive yaguze ba propagandist basole alien ng'alina kwekuusa ku kintu kiri politiko bakubagane bati naye asanga ne alien tayagalira Bobi Wine kuva dda. Omwana atambulanga Bobi Wine ayambala mu festival Bobi Wine bayambala ngedda ngoleba with a man n'otunulira omwana ng'akopera ddala omusajja n'ogamba naye ono ddala kiki. Abitex ye yapanze abacuba bakyuse mindset z'abo abantu ba NUP ali abexpose nze lwaki bulijjo mumanyi kugwira buli omujja nemumutagula bwegita Philippines yali agyeko omukulembeze ani Philippines ene Spice jena tiyabunduka bbere gwoli mwajimuteekako n'asigala ng'akyakuba omuziki akatiba abantu bakabuka dda mbu munomugambe bwoti mu propaganda sayokoze bica nemuka ne statement ezibaswaza mbu bulijjo tubalaba naye twamusiriikirye nokula statement eyo mu byo mwalaba dda alien nti agenda bbali amolukwe ng'ate bujjo mwemupostinga alien muli basiru olina amagezi ayikyumbwa bimenke miguunwa bwe twamulabalaba dda wano twali twamusiriikirira dda statement ze baazituwa dda ali yakuwa statement za alien skin bakuwa statement ki bujjo zotayogera ng'ate bujjo mwemupushing nti nolidde ebivubuka byepostinga alien skin ebimujjo bisa mukati bimutuluzaamu emmungu ogavubuka agatalina byakukola ganoonya kyakulya ganoonya nti bantu bagawane nti katugubalidde ku screen mbalini skin Philippines byebiki terina gwe yali ejjeeko oyo propaganda ffe twamutandika tewali yali akola alien skin yali amukoze alien skin yeyekola yekka mugwiragwira nnyo mwatya mutima nji galivubuka Philippines yali ejjeekaani nga nebwe kenyini Bobi Wine yabayita temwali nnyo mwasigala kutakula musolo nakubeera mu bakazi bomwe nga mufuna 6 na kuzaala ne bayita n'ababodaboda baagaana okugenda ku street nga bakooti baliddiza mu bantu Bobi Wine yababuuka mwenna Bobi Wine yali bibi ebi ekisiya kibalekera kati mujjeeko omukulembeze kati n'okugenda mukwasa alien Bobi Wine yabatadda muli miguunwa Bobi yabayita mu kooti y'abantu mwagaana okugendayo mbwa mmwe Bobi Wine yabatadda muli miguunwa kati mumwesibako mumukuba alien olaba alien watandise okuba mukama wammwe nga tamutya muleetera mukama wammwe ebizibu
Oba ku mwana nge kyoto kya kyafuna bukadde 8 okutandika business okubeera nga agula obusimanyi obusirivules n'ebigundi spare parts by'emmotoka. Kati ali nagenda gula ziri engato zikadde osabyemu sente. Industry agifunyemu sente. Omwana abadde ku milioni 10. Nako akola shock nga kizalyo nnyo 3 ku 4. Ndizo mwana abadde asobola okulosa obukujjukujju oyingiza milioni 4 olunaku. Mwisane zaajudde mukana kwa period. Okafati mwana ne katono akyazimbira ddala. Azo omusiro omugezi yakola ki? Yalya. Watu twabyogera mwagame tumuwagira. Nabe ko na mawulire bano basimanyi samosimanyi omulele Saimo. Kulamusizo omulele Saimo na simumanyi byakola. MTC namba ze yamudagala ngama musajja we manyizi zile Susan tuludde kuvadda tuvudde wala myaka asa. Susan tanafuna na sele ngamba Saimo amwagala nnyo. Kulamusizo Saimo omukibuga. Ekirungi n'abantu ba NUP abasinga bali bavuma bamu bafuna embuto. Abamu balaba obugundi bwabayitako obudde bafuna embuto. Ekimenke mukibulidde kandi ekimenke atokane nkibulire mukko. Alien amazima ganyabo twogedde ku simu. Ngenda kule kwa mindset ya kumpadde sibadde sogera mpona mindset ya connecting ne chaliwo yombere mu tikitoko bwamu. Kyengikugambe kyengendo okugamba wano. Tewali limba lugenda kuddamu fulima abantu balowulizi. Biti wa pen. Tewali kayimba kugenda kuddamu kuba kawulirize sende chaliwo. Nzike nisikwe bankongo na nagere ne watiddemu bambi. Watiddemu naye nchimanyi. Neto yogera nnyo. Bwe babadde bayinza okuwulira kayimba ko badde bayinza okukawulira mu eddakiika 2 bayinza ozisala. Nkusaba balekera okuddamu okuyogera. Buli video gy'ofulumya o making sure embeera gye bagenda owuliza akayimba ko bagenda ko bagisala. Teri limba lugenda kuba luwulirizi. Olabye ebisira ni Bobi Wine byalina nti mulogo. Have you seen the Bobi Wine alina amanya ag'ekisirusiru obwendize emizimu gy'ekisambo gitambulira ku muntu omumanyiro osobola okugwa mu ddakiika. Olina akayimba k'okubye kewole kasinga ate obutanyuma olinga yabadde ku stress. Oba gude yakawandiisi ate kano kwe bakusize n'okubuukira nibyo bawagirira bwete. Olina k'okubye ng'oyanukula ate ko kabadde tekanyumirako yadde ddala nkubuulira. Gye bayita amaanyi ga Bobi Wine mulogo manyi ne pressure jawe gy'oliko ogiwulira. Nkimanyi akakola oba okagaya kati takisini eyiikira ddala. Nze ndabye akayimba kozzeemu n'okuba mwana gwe. Nakona ndabye akayimba kozzeemu n'okuba mwana gwe. Bannaye tekanyuma. Tekanyuma kati ngenda kukubuulira ekyokukola. Tandika okuba obwalo obusembayo okukumbe. Ompulira? Otandika otya okulaga kalina ng'olese omuswiba. Abaana b'NUP bajja gipamamu emere timba. Watonna gisereka. Abaana b'NUP bajagenda kupame mu kalina eyo. Ekome kooti puleti egende emere mu timba. Lunga kumentinga nino kamu blocking ngona wandika free face. Alibira kasoka kulaba Facebook. Mama kansoke najjeko ekiteega. Komenta wandike mwenje ma kumaluza bamugambe munaye otateka okukomera bagenda kusookawo. Nziramu. Abaana b'NUP bakambwemu bategeera Museveni bali mujjaako ne babikolwa. Bagenda kupamira mu kalina esooka emere mu timba. Ulaga ote nyumba ng'olina omuswibo ogupendinga. Handira kintu kikulu.
Tata. Nange ndabye ku bantu abayimbi ab'amaanyi ba Michael Jackson bani. Oli muyimbi nabakigwa yekwatire sente. Gwe security. Gwe weyogerera. Osibo yo mwenye okufulumya ennyimba mpya ofulumya zi video nga 10 nawo gambe kamera zikuliko. Naye guli muyimbi nabaki evo ino okubanga obako video jota. Joyogera. Oli wano. Oli bozalibwa kigwe bikimu gokyekulira. Nani abakotegerera. Hani gofuna abakotegerera abana bagenda kupamira mu nnyumba eyo jajjulira. UP yategeera musaba talina gyaraga naye abikolwa. Nawulidde ogana statement za Bobi Wine abeera simanyi mu mazzi ne famire ye. Ngero olinga gezaako kugamba nti Bobi Wine ali mu bibya anoonya ssente. Mwana obadde oyogeragera nnyo siroganga Megadi waagambye siroganga. Nkyetta siroganga okimanyi. Oyogera nnyo mu video ofulumya bungi. Naye mpola. Kikyentegeezaako wano ekiraga. Birimu emiggo. Bino bikati bigenda kubeeramu emiggo. Olaba ka Nobati akalika akalo kakutte mu bulago. Oyina gy'ogenda bogezi ba Bobi Wine bo. Omanyi birimu n'obucupa nkujjukiza. Birimu n'obucupa buza bigi. Waliwo omuntu gw'ovuma ng'ogenda ku bucupa onooyimbirawa. Gojukira kalemboko bakatadde ku kibiina kya byabufuzi nti gwe ka music leboko kabisa nye kibiina kyo byobufuzi. Abantu abambala obukofiiro obwalwedi bangi. Ganiyingiramu obucupa onooyimbirawa. Nkula gw'obukodyo bw'abawagizi ba Bobi Wine bwe bakozesa okulemesa eno gy'ogamba nti gwe osibanye endongo ekuyimiriza bigenda kutandika. Kibuze bigi eky'obucupa. Ojabasangamu abamukkiririza ng'ojabawulira. Sigo yambala sleeveless ecupa egenda kujja eri sponsoring eva kyaddo kamwotya. Ojja kugiwulira. Naye ng'ate nze njagala mukubagane. Njagala naawe okakase ddala oba oli top oba basajja abo basinga b'obukofiira. Nze I don't want this battle to stop because njagala okakase eggwanga oli top. Twagala twagala kiki oyimiriddeko kugamba nti oli top. Awensigo egenda okukuliwera ennyota nti ab'obukofiira obwo. Ate ekibuli ekyo ojja kukitegeera. Mbola kati wakimanyi mpulidde okkiriza Canada okuyimba. Obadde tonnafuna miswiba nga Canada ozoleyayo nti bakunoonya bakukubira essimu kataza okukwata bushoshoso okuuma suke mu koddoka akalimu. Oyagala sigalako keeno. Oyayimba oluyimba nti Uganda ekunyumira. Vancouver ogenda kukola. Niyo obadde oyogera mu interviews nti bajja kukunoonya tolina naye essaawa zino omaze akaliro kakwokyeza essaawa eyo. Njagala okawulira ako akanjo kya ssebo todduka nkukakasa ojja kusala weeti mu myaka 2. N'ebbeere ogenda kusigazaako nywanto ya bbeere bweti. Sikwateka ekifuba ebweru obamanyi abo. Ogenda kusigazaako otubeerebeere bwe nti tulinga twakinga bbeera. Bano bagenda kukuyonsa ebivumu. Bakuyonse kekenuke bwoti ngeti kajjo kya ggo. Nze njagala ondage nti oli topu. Eyo ojja kubeera music artist wange w'omwaka w'ekyasa. Genda maaso ng'obuuza Bobi Wine twabimukwasa. Genda maaso n'ezinterview ezo ezinsitinga abantu. Awo tubalya ku kituufu alien. Awo ngenda okukakasiza ddala nti ddala oli alien bambi. Wazalibwa kubeera simanyi kozalibwa kutulumya mitwe. Yongera obbalumyamu emitwe naye bakyusa mu nkola. Bakaba bakyusa mu nkola bino siri abaya ebokka. Obukofiiro obulimu ne bacorporate abagaba emirimu. Ensonga lwaki wagaana Palaso okujja okuyimba mu London kyali politiko. Era abantu bandikyusaamu abendu abakulu abatali bayaaye be bawandiika zi proposal. Naye nze njagala ondaga oli topu. Nja kuwa ekitiibwa ndaga oba oli topu. Nze abo mbamanyi gwe ndaga oba oli topu.
Zega Shumba yankubira ke simu wano. Ngumuganda ngalita ku TV ne yeka zangamba bannaye bano bababula. Ne mugamba mbamanyi bali banzise ne bankula mu n'amaaso. Nga bampana anti maaso, abampana nganti maaso tala bali bagakuddemu. Ne ngamba Kashumba bakambwe. Ne mugamba bavumye mu biyindo bya mbizi bali banzise. Nagamba zimpekese majipo oleta njaba ne mugamba ogambye Kashumba. Ne mugamba Kashumba ogambye nagamba tumeketa makoto umeketa sibai. Ne mugamba chiwe mu time bono bali season bali nga nsenene. Kisinziro bakutotya. Ne obo basanga mugundi improve. Mwezi obutaga kuteese. Ne mulaba nga akola shirenge tayi tenyweddeyo. Angasikwe baleta gundi kaboza ayogera ebikwatagana. Kashumba yasulawo fulaga nakati contract yagite yemu kita kya birimu. Bano balingiza onokubeera omusajja mugumu. Bonna bujja bakwesimba muti ne bakupromote ile tebakukyukidde. Abo weba tebalina mukwano. Ne lubowe n'atuuka butuzingira ku makyana akola bano bavuma bonna. Gwe tulaba bujja bakulimba nti bakuwana kati balinza okukuba. Babuloga ndi baina information and negotiate tukamu jaba uzamba ali nsikini performing ne Busia ali nsikini performing here kali batanzo kuchukira they never loved you never ina kibayita abana abo bayina omugendo omunene gw'okujja ko na kyemalira bala bangi bayine batuuka ne bakwama tekigwa kati abana ba NUP bagezi banoonya kitambuza mu stressless shift bali pire ekiriwo mbagambe kireva kati bamuwamba. Kira kiliva jya cyane okugira ku NUP kiliva jya manye wa NUP yiba kuteka mu kirinti ndonyigirizibwa ozo obunda obira wa NUP wira bintu wa NUP mwaga kulaba nti kiliva jya asobola okuddayeeka agezaato kugamo NUP bamuleta London bade bagakulira ko ne Palaso bamuleta London bade bagakulira ko ne Palaso njogende ko ne promoter bade bagakulira ne Palaso bacha kibalansinga. The Mayanja families entertaining London. Gwe Gerard Muwonge na mukuru wo Palaso. Netu chabuza impact joli na alien skin. Kuba manager wo currently kati yo alien skin. Ero bade under fangoni. Gundi je wakoze endagane bagize jobs link. Gundi wa gundi je yakoze ya musalini sa manager wa fangoni forest. Katucha abuza. Manji alien skin gaina influence towards clever G. Will alien skin influence kireva G abeko kyayogera ku bantu ba NUP oba awo kireva G agata ngo kuli yaddala nato obwolo bwa karubi badda muna akikola era mudde mu ebibuzo byange enjagala we NUP ajjangambe yalete ogwano ogwozi ndagula banga kuzise n'ekibulinga kiri ngamba this is a unique species. Eya muleta waniko omukono njagala okwata obuwongo bwo wakozesa momwe namwe nabakola video mu babloga mukende muyambe ku Mickey Wine ali mubi. Since you know this artist the cutters of Bobby Wine has so many relatives that are doing badly musically. Aina sister we sira bankona sister wakola lungi. Aina badaxi vibes bavumbira balinga mu radio ba Mickey Wine mugende mu bakwate mu bayimusi. Olaba ye Bobby Wine yabalemo buyumusa. Bobby Wine asiba postinga da vibes dives ne Mickey Wine ku bibi wafulumwa obuyimba. Naye babalemo talent. Gwe bakugamba Mickey Wine ina talanta. Bagamba vibes dives ina talanta. Abalina amaanyi agakola abantu tindo mu pushinzi. Musoke mu pushinga abana Uganda b'omukulu. Nja kubata namwe nti muli bakabi. Test ziri bbiri. Ali ni ndagaako. Ntoli wa maanyi. Dada oli top. Genda masongo basomooza njakakasa nti oli top. Era njagala n'abeeni UP. Munkakase nti muli bakabi. Musitule Mickey Wine. Musitule vibes dives. Musitule muganda wa Bobby Wine oyo mukazi wa Maddox.
simanyi aliyiri ni kayemba nze nabamulabe simanyi na nyimba za yimba naye nga muganda wa mukulu kubaze sinza kuya muganda wa Bobi Wine nga sibira ku church ne Bobi Wine abamanyi bamanyi kuyimba lwakuba nti muganda waabwe obuyimba naye abuteeka amanyi bumuswaza nti vibes dives sirubada amanyi tebamanyi bakona Aida na bade haina chakula na malaga kutika daga baba nange simanyi ali bayizo mmogi yako nti ninaje na Africa president platform ina nene manyiti basobola kukimala vibes dives aino limba ne mmoze radio lwako mawasira imayumbana bumukwate mu musituli mbatie wano mulyokola sente bakozi ne mukaziki kalema kaziki kawe kaisi baina mu abantu babiri bibamaanyi Eddy yawe ne Bobi Wine endongo ya kwatira ddala awo never vibes kwa jubisa bwe juse bali nawo ate balina n'omusajja Bobi Wine yali yafukira ddala MP w'ekyaddono bafunye kalayimu layitya naye abako bakusigala nga musician Banjoman tumula Banjoman is I'm very happy for Banjoman simply because he's a business oriented man. Banjoman ye muyimbi gogamba njagala ennyumba n'agamba tiri wole jangu ekiro n'ogenda nga amazejja agibumbye obubumbi Banjoman yerandiro lya bumbe bwe ennyumba ekiro abumba bumbe etazimba n'ojingira nga mbisi n'omuwezizi strictly business oriented yava ku bye music ye ulaba atwesibako kingi mai kongera atwesibako golaba kingi Banjoman atwesibako nti uyo vibes dives ne vibes dives myaka ni mutawanya mwana afuna yo mukazi nazana mu abana ga 15 jattigira jendo kusi ndo ya mukulu we kanira ibi nsaba abachiwakanya mbakole mwina amani mwe mukola mubakole